Omwana yalabye bitundu byekyame bya kitaawe oba amakugunyu ga kitaawe mu Buganda aba akoze eki. Kisa Kyamukama oba olaba omukulu ono akwebuuza. Olina address nkuguleko omusango. Kuba nsobola okugulako files nga 14. Omusajja yayina emundu n'afuluma n'ajja n'akuba amanda abo. Kuba yali jeno, yali musajja w'amaanyi. Nekati essaawa zino obwa jeno we tebusobola muyamba. Takyasobola tugamba mbu batukube. Ne woziga obukyayi n'obutemu. Kati gwe wunya ni yanyize peesa lye. Mu nsi eno kola ky'olina okukola tukole omukululo. Pasita gwe beerayo mukomera mu bulungi kuba okigwanira. Tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sisitira nyiganyiga. Abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. ne original Benja tobasuwa. Musibye mutya bannayuganda batulaba wano ku NEKOZ TV. Buterevu olunaku lwa leero tutandise ekintu kipya nnyo, tuzze n'abakulu ku set era nga baganda bange olunaku lwa leero tuguddewo programu yaffe eno tujja batugibawanga buli lwa mukaaga bagiyita Fumita Emboozi. Ndi wano n'abakulu bantu bavunaanyizibwa bwe ndi nabo era nga njagala tuwayewayeemu tugenda batuwayawayangamu tube nga tunyumyamu ku mboozi kufumita bufumisi nga bw'okiwulira Fumita Emboozi. Ndi n'abafumisi mu kizimbe buli omu kayeyanjule tutandikirewo ku Fumita Emboozi tunyumye ku bimu ku bibadde mu wiiki. Mumpola mpola ogamba otya muganda wange? Ndikiriya papa kyekiriwo nze bampita manemeka naye nga amanya amatuufu ze kyambadde Raymond Junior nedira nyonyi nyange. Ntumirako muzeyi wange kyambadde Peter ne mama wange Eva Kagwa. Mbagala nnyo mukulu wange Rich Zion alwa pastor Bugemba walabirira abaana ba ghetto kwagala nnyo papa. Buterevu ne ku mukono gwawe guno gwa ddyo ninawo mukulu kayasooka yeyanjule ate abuze ku bannayuganda. Ono bamuyisa omufumisi Prince Freeman of Uganda ate nga mbeera wano wabigalo wenyini wenkasibira wetuli mu kyalo kyaffe. Nsanyusa okuba nga ngenda kwogerako eri eggwanga n'okufumita wano ku NEKOZ TV. Era nga buterevu tuli mu Fumita Emboozi. Omukulu buuza ku bannayuganda abakulaba. Nze bampita Polo manti tugenda kuba nga tubikwasaganya si kufumita kubiteekawo. Tujja biteekawo tubifumita okitegeera. Amiina. Era nga buterevu wiki buli tugenda batujja nga ne tuwayamu wano biboozibozi just kunyumyamu ne baganda bange bano nga bwe tuli wano tuli wa mukwano kunyumirwa nawali yatulaba ffenna tunyumirwa wamu tuwayeko ne tuwanyisiganye ku birowoozo osobola ogenda mu comment section no commentinga tambudde mu ggwanga kyekibaddewo mu wiiki tugenda batubinyumyamu just kuwaya buwaya era nga olwaleero tugenda tutandikirawo n'emboozi ebadde ku mimwa gy'abantu wiiki eno ku lwokubiri twatandika n'okufiirwa kitalo nnyo ekya Geno Elite Mwine era nga buterevu ku lwokubiri wiiki eno Geno Elite Mwine bamuziika. Amaziika ago gagenda maaso mu ggwanga naye bannayuganda bangi baali bajaganya awe tugenda okusimbe amakanda gaffe oba tugenda otandikira okufumita leero. Bantu bangi baali basanyufu bingi byapeninga mu ggwanga so baganda bange emboozi etandise nayo ya nnaku naye bannayuganda bangi bajaganya nnyo kukufa kw'omukulu ono. Baganda bange biki bye mujjukira ku mukulu Elite Mwine? Nze kyemujjukirako yakubwa essasi. Eriiso lye erimu lyali terikola ki teriraba bamukuba essasi ate mpuliramu yasooka n'okuba essasi nga bagendera okola ki okulumba okununula eggwanga kyemumanyiiko ekyo. Muganda wange kiki ojjukira ku Elite Mwine? Elite Mwine kyengezako omujjukirako kibadde nti abadde musajja muyimbi abadde artist naye abadde na bingi ebitogerekeka nga tosobola na biisa mu mboozi nga akyaliwo bakukimenca bakukimenca tetumanyi naye era ensi bwete bwetambula kyenjiza ku oyo omwami kola kyolina okola oleka omukululo okitegeera obeere ng'osobola okukola ebintu ng'obikwasaganya mu mbeera nga buli muntu akwagala akulaba era nga akujjukirirako ky'oba okoze kyekyo kyokka kyenyinza. Briefly omukulu sooka obeeko ebugambo bwogamba ku bannayuganda ku biki byojjukira ku Generali Elite Mwine. Kakati nze kyenzijukira oba kyemmanyi oba kyenyinza okwogera ku mukulu waffe oba muzeeyi waffe omugenzi essaawa zino Geno Elite Mwine Mukama muwumuze mirembe era omwoyo gwe
agulamuze ekisa olw'ensonga enensi tugiryako makoola omwami okyemujjukirako ekyamaanyi nnyo waliwo ensasage yaliwo biseera omanyi omuyaga gwe tubaddemu olw'ensonga byonna weebiri bibaawo mu nsi zonna wabirawo kwekalakaasa wabirawo okukola ki wabirawo awangula walebaako buli omu amanya waayitira omukulu yavayo n'agamba nti buli akola effujjo bakole ki sasi ku nnyama waliwo abantu essaawa zino right now nga balamu nga essasi lyamuyita kutu lyamuyita yeno lyamuyitawo nelyakola ki naye ng'ensonga yali emu yagamba kuba yali jeno yali musajja w'amaanyi naye kati essaawa zino obwa jeno we tebusobola mumuyamba wabula kyeggamba kiri kimu amayinja gano tugafuna ku nsi n'ofuna rank nti bantikkidde nze honorable gundi nze jeno gundi nze jenani naye mu nsi eno omuntu aliogwa alina switch Mukama Katonda so mu nsi weeyise bulungi okole ekyo kyonna ky'olina okukola ng'omuntu ng'okimanyi nti waliyo enkya kubagala essaawa zino Jeno eri tumwine yakola ebintu bingi eri eggwanga lyaffe okutuuka weriri kati nga Jeno naye ate n'alyonoonamu olw'ekigambo kimu kyeyakola ki kyeyayogera simujajinga simwogerera bubi naye njogera nganze bwe nakitwala kuba omuntu ow'ekitiibwa olaba Museveni bamuvuma obudde bwonna ye president waffe tavangayo n'agamba gundi mubi gundi yasirika ne bamuvuma ne bakola everything kitegedde teri omuntu asobola vayo n'agamba Museveni yagaye mukube essasi ku nnyama taliyo ne gwe n'ogaa ssasi ku nnyama ng'olinga gaa ensi yo essaawa zino takyasobola kunkuba ssasi ku nnyama naye atalina abaana bazadde ate naffe tuzadde kati essaawa zino tulina obeera mu nsi egamba nti tulina kubeera kintu kimu ndi muntu Mukama yannyamba nansula mu nsi Uganda waliwo omuntu aganze Mukama yannyamba nansula mu nsi Jamaica waliwo aga yansula mu America but we are all one people so mu nsi eno tugezeeko okuleka omukulu omulungi nti saa zino twagala twogere ku bintu nga wogamba Michael Jackson yaliwo yes ya bleaching nga nakola ki naye tusigala tugawe omusajja mulungi tulina abasajja abalake Dube njogera ku music nnyo kuba ndi songwriter ndi artist soko babulire ku bantu bawandikiddeko ennyimba n'ennyimba ezo abayimbi bangi saagala mmenya abantu bo beemanyiwe n'amenya abantu abalabe neerabidde bajja kunyiigira naye ng'ekikulu kiri nti kyensinga okwagala kimu mu nsi eno kola ky'olina okukola tukole omukululo era omukululo ogwo gwokola bakugamba kyosiga kyokungula wosiga pamba ojja kungula pamba wosiga kasooli ojja kungula kasooli naye wosiga obukyayi n'obutemu kati gwewuunya niyanyize peesa lye Mukama Katonda eka yamanyi lwaki yamututte bangi mubutaddeko nti ali muliro ali mu simu geyena nimwe simwe bakatonda Katonda ye yamanyi nze nosaba musajja ali muggulu ali mu kuyimba ne bamalayika so n'olw'ensonga eyo bannange bannayuganda mbagamba ekintu kimu tweyise bulungi gomanyi nti katannafa yagambye Mukama Katonda asonyiwa ebintu byonna bye nakola Mukama ontwale mu kifo ekirungi only that is enough so kyengezako balaga bannayuganda tujjewo obusungu ku mitima tujjewo obukyayi nze ng'omuntu nganze nabeerako omwavu nabeerako omunakuwavu n'essaawa zino sikyali naye nga tenkulidde mu famire engagga abasinga bamanyi Dr. Lawrence Kagwa the late Lawrence Kagwa yali akulira Mulago Hospital naye embeera gye yafiiramu yazimba Heart Institute yali omu ku bantu abakola Mulago okufuuka Mulago ni yafiira mu Heart Institute nga tusasudde miliyoni za ssente so baligambye ono yaleka omukulu katumujjanjabire bwereere but now kyengezako okula tutekewo omukulu ogugamba nti bannayuganda tubeere omuntu omu Mukama yekka ye mubeezi butereevu baganda bange omukulu omwewuliriddeko era nga ekyamazima kyannaku nti twafiirwako omukungu oba abamu ku bantu abadde ab'amaanyi kale mu ggwanga muno kyannaku nnyo naye bannayuganda bangi mu kufa kwa generaali omugenzi eri tumwine bangi baajaganya muganda wange olowooza lwaki bannayuganda baajaganya nnyo bwe batyo nsuubira abannayuganda abamu bajaganya olw'endowooza zaabwe eby'omukulu byali ayogera omanyi omukulu sometimes yali real nga kyayogera kati waliwo bwe yagamba poliisi
esobola okukuba sasi ku nyama naye bw'ogenda deep inside nga ggwe n'olowooza okwo kwali kulabula gwe bw'olabira kumpi mbu poliisi esobola okukuba sasi ku nyama gwe gyalowooza agambye bw'ogendayo poliisi ekkuba esasi ki ku nyama nedda yali agamba olwo omuntu gw'olumba ayina emundu gwe tolina mundu kati bw'onaatuukayo n'omulumba n'omukanyugira ejjinja aba asobola okukuba esasi kati yali muntu w'ekigambo ekiri straight gy'oli gye bayita arrogance abasinga muntu bw'abeera liri baabalowooza ali negative kati ye yababulira mazima kati abantu bw'oyogera amazima agamu kati ate ye engeri gye bali general bo boogera mu ngeri ya kijasi kati amazima agaleeta direct to the people n'agaleeta nga gali direct gali gabatuula ku mitima kati bwe gakutuula ku mutima bw'ovaawo abantu ekyo kye bajjukira kibolaba abantu abamu bajaganya naye tolina kujaganya because ffenna tulina ebibi ku nsi bye tukola ffenna tulina wrongs ze tukola eri eggwanga eri baneiba baffe mikwano gyaffe n'abaana be tuzaala abamu owulira mbu yase mukazi we omulala yakuta omwana we ffenna tulina ebibi bye tukola naye you don't need okujaganya ky'oba olina okukola muweyi Katonda yamanyi kyayinza okukola nze kyensuubira vio kijjowa ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga olowooza bino bitegeeza ki bino bitegeeza ebintu bingi nnyo bingi nnyo olw'ensonga kuba enkoko byerya bingi nnyo tetwandigiridde naye tugiwoomerwa bwe buzibu obwo naye General Eltumwine ebintu bingi bye yakola bingi nnyo ebirungi ebibi weebiri teri muntu atalina bibi abantu bajaganya olw'ensonga baali balina okujaganya kuba abasajja abo be batwala economy yaffe mu maaso be bakola buli kimu they dictate tetukyasobola kubeera mbu tuliki tusobola ffe okusalawo mu economy yaffe kuba economy yevuga buli kimu naye gwe bw'otandika ogamba nti n'omuntu omuwi w'omusolo ku mmundu gy'agula ku ssente ye omugambe bakukube kiba tekikola makulu ku mmundu gye ngula okunkuuma ate ongambe mu bankube nga nze sirina muntu kiba tekikola mulamwa bandi badde batugamba nti bannaye tuleme bawa musolo tusonde ssente zaffe twegulire emundu zaffe wannaffe twekubyekubi naye tekisoboka okitegeera mwekyo yali mukyamu naye tumukkiriza awumule ntakyasobola tugamba mbu batukube eyo bigambo bya muganda wange mwana tu Benja olaba riots mu America zibeerayo bw'olumba direct owa police mu America tebakuba masasi abawayo omusolo baki si batuuze ba America batuuze so omuntu bwakulabula gwe n'okitwala in the other perspective a negative perspective kitwale perspective eri positive bw'ogitwala in the other negative one bwe bakukuba biba bibyo omuntu aba akulabudde mu America bwe bakola riots ne babakuba ate nga nsi gye mulabirako mu democracy bakusuna naye omuntu wagamba police bw'okola bwoti nobwoti ebejja kukuba aba akulabudde nze bwe ndowooza omwami ono asusi n'agamba muno yali ayogera mu nkola ya kijasi enkola y'ekijasi gye yali ayogerako tolina kwogera nti bakube wano tewaliwo wetugenda kulwanira okitegeera omuntu wa bulijjo talina kisi talinamu kisi kyawogamba bakube eryejjinja lisobola okukuba n'ofa tebalinamu naye enjinja nalyo lisi sinawa vyo yange kakati Benja nze ensonga yange nga nze
lwaki Bannayuganda bajaganya abantu bano balaba yes mwalwana mu nsiko mukoze buli kimu kituufu tubeebaza kuba Uganda teyali bweti Amini yaliwo konga mubi according to bye tuwulira kubanze saaliwo Obote yaliwo nga mubi according ku byakola kye kale saazo tulina Museveni generali kabaka esaawa zino ensi gwe zikola kye gwe zitya kitegeera niye njagala nkubuulireko ekintu kimu waggulu w'omumanyi wakola kye kati n'olw'ensonga eyo Generali Tumwine yagenda n'atwala ensonga zino so personal n'atuuka n'alaba nga ensi yaabwe bagitwala olw'ensonga bo they think oba they thought nti baagirwanirira ensi yaabwe ne kankuule Generali Tumwine ne yali badde nga mulamu ne yali badde tafudde kabereka guta Museveni president waffe president wa Uganda mwogerako mu view eyo mu view yenga president w'eggwanga Uganda si mu view yange nga manemeka naye nga kyengezako gamba nti Tumwine yali sose n'ategeera nti Uganda weetali teyali baddewo kwa singa yakuba n'akuba natta bonna yalisigazaani yalifuzaani essaawa zino omuzeeyi yatugamba ensi weeri etandise omuwoomera emonyomera lwaki amafuta ga bbeeyi sukali wa bbeeyi school fees za bbeeyi buli kimu kya bbeeyi kati essaawa zino ssebo yali ginyumiddwa atya nga abantu bonna Tumwine yabakuba amasasi pupupu lwaki Omunnayuganda taajaganye nga Tumwine afudde Mukama nsonyiwe kuba nange ngenda ffa oba nja ffa naye ekikulu kiri nti twagala nnyo abantu bano badde mu buntu bagambe nti ensi si ya kitange si ya mange kwa ne Museveni ayine yamuzaala Tumwine ayine yamuzaala ne yamusindika n'amukuza paka bwakola ki bwali nze nzadde omwana simanyi oba alifuuka president encha simanyi oba alifuuka MP simanyi oba aliba mubbi simanyi oba aliba muyimbi wabula my point is one njagala enseene emanye okusonyiwa kwa buntu wabanga yogera bwatyo esaazi bagamba bwe bati fa Abaganda tugamba omulamu gwe tubanja afudde tetumubanja kati Tumwine akyasobola tugamba ki ekibende esaazi no musinga buli kimu kuba obulamu bwe bugagga kyekyo muganda wange ekyo kye mukoze Tumwine ebivume Museveni byonna bimwogedde kati wabule ntwe banyiivu nnyo Abaganda muli mazzi Abaganda muli matako muli mbwanye tomusa kwogera mufu kabaka mutana avaye kwa message kungubaga katika tana avaye kwa message kungubaga kabe Bobi Wine mwe namba kuna middenga bwe mbogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namba gwe mamalide mu kabina kano makuna midde mazimwe mugana kunkola ti mbakuna midde mulinga amazzi mbakuna midde mugere muti omufuga sia mbakuna midde mulinga amazzi mugere munzite Why bayaye na decide na mamuluma just eggwanga lyonna linonya ka video kati yenze Kyamukama linonya ka video kange namwe mulumwa sorry akabina obina ne balago biza akabina ne tena kabina ne mulumwa so ndoza che ngogira mubeera kaba tuuse bulungi madema yenti mwe musingo okwogera mwe musingo okola media mwe musingo okusaturatinga false information abala set even NRM even ekibina kye NRM kirina abasajja abagwangufu just to see capsules kwetu wakitibwa nga mwasanyuse nga mwakubye ngoma nga mwalanyiza aberanga ora omusajja Tumwine yabatta yattira ki numutuka n'okuyita kabaka yaruma wallahi nenda ka na kubya kabaruma ategedde to biyaya tukubye yoda bikula kabye I don't regret what I did. Don't, even if I go to Israel, I don't regret. But I sent the message that stop my whatever. If you want to kill me, you kill me. But as long as I sent a message, and the message reached you. Mukufa kwa Tumwine banji bajaganyiza ne mazika ge banji Bannayuganda bajaganyiza Kisa Kyamukama gye yaviiridde n'obusungu obw'ekitalo olw'ensonga abalala balumiddwa abadde mu bulumi Kisa Kyamukama n'avaayo n'agamba mwanattu Abaganda n'Obuganda Bobi Wine mwenna temuvuddeeyo kukungubagirako kukungubagira General Tumwine n'abantu be temuvuddeeyo kussaayo bubaka bonna n'alumba obwakabaka bwa Buganda n'alumba Ssaabasajja Kabaka kwegamba Abaganda bonna n'asalawo abakunamire
ekikolwa ekyo kyapeninga katambi yakatandooza kawungeezi bugenda okutya ku matya nga Uganda yonna katambi ka Kisa Kyamukama kasaasaanye. Muganda wange nandyagadde otuwe ku ndowooza yo katambi kano kakati nze sigala nze manemeka omukulu manemeka naye nga nze kyambadde Raymond Junior oba mpitira kusima toyi nja kikola oba mpitira kusima mwala nja kikola oba kusomba kasasiro erimpisa manemeka muyinza okudde muga musajja alina ssente sirina ssente omanyi gavumenti enoonyereza abalina ssente nze wompita wengenda oba kwetunda njagendawo ne point yange eryemu omwami olaba Katonda nga atonda ensi eno yatonda ebintu bingi ate mu nsi yaffe Uganda nga bw'ogiraba tulina ekigambo ekigamba kweyiya kuba nina omukulembeze wange antwala sijja mumenya mannya yayogera nnyo ekigambo kimu nti ensi yaffe weeri buli omu alina okwebereramu kati pastor oyo naye yanoonyeza breakthrough. Ono si pastor Kisa Kyamukama pastor wa NRM akola mu gundi ya NRM ekya pastor mbadde sikimanyi mutegeredde wano ku bya NRM. Kisa Kyamukama kati gwe sebo Kisa Kyamukama pastor gwangamba kakati oyo Kisa Kyamukama yanoonyeza wayitirawo kuba kati omanyi tunoonya amannya obudde bwonna kati omwami oyo Kisa Kyamukama yanoonyeza n'alabanga ekisinga okumwanguyira kunamira Nazala we kunamira baana be ekikulu ayina abaana kiri n'omukyala babagatta bampi omwana yalabye ebitundu by'ekyama ebya kitaawe oba amakugunyu ga kitaawe mu Buganda abakoze eki oyo ne wataziika amukubye besirani oyo ne wataziika nga tasimye entaana taze kulumba abaziise ye nyini yeziise mu Buganda kubanze ni musajja Muganda ndira nyonyi nyange nze kyambadde ebigambo bya Kisa Kyamukama bigamba mu Abaganda muyina obusosoze mu Abaganda mu bigambo biwato bwagamba mu Abaganda Ssaabasajja Kabaka yaganye okuvaayo n'abaka ebigambo byayogera kati point yenzijako olw'ensonga jeno eri tumwine si Muganda ne wankubadde ng'omusajja Omuganda njogera ku side ye olw'ensonga we yali alwana tiyalwanira Banyankole tiyalwanira Batoolo tiyalwanira baki yalwanira Uganda as a nation n'olw'ensonga eyo Kisa Kyamukama ebyayogedde yakunamidde Nazala we gatategedde briefly techo yakunamidde Nazala we abaana be nga tategedde olw'ensonga yayagadde kuyisaawo kiki naye bamwogereko era essaawa zino singa teyakoze ekintu kye yakoze tetwali mwogeddeko yavuddeyo neyewaana essaawa zino tumwogeddeko yavuddeyo ne mukatambi neyewaana tekirina buzibu yagamba mukapushinge mumpulira mbadde mulowooza mmwe abanupu mwe mekka mwe abasimanyi abasengu simanyi mwe abakola biki naffe mu NRM muli abasajja abatabangufu naffe tusobola okukunama tusobola okuwemula tusobola yagambye ne NRM babikola ebintu ebyo lwakuba badde babikkirirako anti kakati olaba ffe mulimu abantu abakunama bangi bonna mubamanyi ne twababikkirira twasigala bbira baaba na Uganda tuli basiru mwagala okutudaivating okutujja ku mulamwa gwa jeno okufa tudde ku abakunamye kati n'olw'ensonga eyo waabanga yakunamye n'akola ekyo agezaako breaking through kubajjukira jeno ekituufu kiri nti nganza omuntu sinawulira yamwogerako kirungi okujjako gavumenti ye Museveni n'abanne ni abasigadde bona bamuvuula bamukoze naye nga talina byeyakolera eggwanga nga jeno okitegeera naye olw'ebirungi byeyakola tebasobola bbiraba olw'ensonga ki okwata empeke y'omunyeemo n'ogisuula mu mata ne gafa kati ku birungi byeyakola byonna byeyakola yabita n'empeke y'omunyeeki ey'odeka wa Prince Freeman sebo omusajja yakunamye najjamu underwear oba obupale bwe obutono obw'omunda n'atulaga ogayisa otya amakugunyu Muganda Prince Freeman abakugunyu wagalabyeko sebo wiiki eno kikyonyiza okwogera ku Kisa Kyamukama n'amakugunyu ge yagize ate olw'amaze n'ateekayo n'obutambi n'agamba tubutambuze neyewaana nti bye yenyumiriza mu kyeyakoze ky'okukunamira n'okunamira batabani be ne bazzukulu be. Nze kyendowooza okusooka basooke bamutwale mu ddwaliro bamukebere nga ye basooke bamutwale mu ddwaliro bamukebere oba obwongo obukola bulungi simanyi oba bukola bulungi kuba bw'otuuka okweyambulira eggwanga lyonna si baana bokka simanyi Nazala ggwanga lyonna abakulembeze okuva ku Mr. President bano bonna bana abaffe bano abakalicha bonna abakulembeze ba pastor bani bonna yakoze eki okitegedde so basooke bamutwale mu ddwaliro bamukebere naye kye yayogedde ekya Buganda simanyi
obutakungubagirana kujjayo kiwandiiko Katikkiro His Excellency Bobi Wine obutavaayo kwogera ku mafaga ku kufa kwa generali. Simanyi bulungi oba tebayogedde, bwe batebayogedde abamu kibi naye sina bulungi bwino. Kyagulanyi avaayo n'akola comment later on nga bino bimaze okubaawo. Bwe batebayogera kibi naye ono omusajja alinga aleetawo tribalism somehow okitegeera mu Abaganda alaba ebintu si birungi mu ggwanga lyaffe tulina okubeera omuntu ogwo kuba ne Bobi Wine era mu statement ye naye yakyogerako nti bali bebateekawo bebakikkaatiriza ennyo ekya tribalism bo bagezaako kukyexposinga nga bali gyolumba n'ogamba nti Obuganda lwaki tebuvuddeeyo lwaki ogamba Buganda lwaki ogambye Obusoga lwaki ogambye Obugisu lwaki ogamba Ssaabasajja Kabaka ayina ovaayo ayogere kitegeeza mu nsonga zino zonna kati kagambe ebyobufuzi bigazi kati ensonga eno yonna lwaki batululidde Buganda batululidde Bobi Wine Muganda batululidde naye yafudde mu Nyankole lwaki bagambye Omukama oba Simayabya Abakama yani freeman kamalewa kirabika Omukama ye yazze n'Obugisu n'Obusoga kirabika bo bayogedde naye mu ndowooza yange ye byeyakoze bye byali tebyetaagisa mu ggwanga sikyavunanyizibwa kibi nnyo omuntu omukulu nnyo nkivumirira nganze Prince Freeman era mu Fumita yakoze bubi nnyo tuli mu kufumita Emboozi wano mufumitire ddala Fumita yeetereze ate ne yeewana n'agamba mwenalemu nabo basobola okuwemula kibi nnyo bamukebere omusobola tufuga nga mweyambula nze nedda bamukebere tulabe nga bw'ali kyekyo kyembadde nteesa nganze omukulu Polo ensonga eno gyogerako ki omukulu okubayo kunamira eggwanga bamukebere tosobola kuŋŋamba mbuno omuntu yakedde ku makya n'ateeka kamera waali n'atandika ogamba kaneeyambule mbeeko kyenkola naye nina ekibuuzo kyembuuza mu Uganda amateeka gakyakola napolisi gyeri gwatugamba munnaye tuwulira bibi babuuzi mu Uganda amateeka gakyakola napolisi bakulaba bannamateeka mu mpula bakatambika erinze ki okukwata oyo kyali towulidde kyagambye agambye waawe erinze ki okukwata oyo gaali ngade FDC oba wa NUP oba wa DP bali bade bamuyodde dda ngade saatu yagambye wenaali kanena temega tutandika kukingira ne NUP Bobi Wine agamba togereko polisi erinze ki okukwata oyo gaali basooke bamusomere emisango gy'akoze alina omusango ku cyber alina omusango kuyisa abantu amaaso misango mingi atafanze nga 18 abaana bali polite abaana abatowe bantu kale yani tulinzemu ne baddayo ku ssomero lwensonga sola lega makugunyo mwana kata wange no somere alabika afanana bwatyo awala bali ku social media akatambi katambula ku TikTok olaba eka batabani bange olutuke kama nga dadi tusimu password pattern babimanyi kale saazi olukwata simu atukira ku makugunyo ga sibanya kisa kya Mukama oba kisa kya Yesu newe unyeri yali yetadde ku Mukama kisa kya Mukama bavura ne Mukama ekyo bayiro kibi nnyo ekya Mukama kyejjeko ne kya kisa kyejjeko ayogera amanyega amatuufu tasobola kuba kisa kya Mukama oyo nsaba nga tebanalumba kabaka n'Obuganda n'ensi yonna abalokole balisoose okuva ne bagamba ekikolwa omusajja kyeyakoze naga kisa kya Mukama simanya yasulawa kisa kya Mukama alina adresi muguleko omusango kisa kya Mukama oba olaba omukulu onakwebuuza olina adresi nkuguleko omusango kuba nsobola okugulako files nga 14 wekitegeera ebintu bya ebintu bya kitumavu byakola ensi mutabani wange omulaba mutabani wange omuto wa myaka 3 naye yakute ku simu yange akebera bwati olunyiga nga alaba makugunyo ga mukulu munnange agambira onaga alabika afaanana bwati Uganda kinyuma oli yabiyimba Uganda kinyuma ono kabadde agamba mbuno bagende bamukebera omutwe omulalwe tasobola kubeera na gadget n'agikozesa bw'omuntu wabanga yasobodde okukozesa gadget n'agiteeka n'akola data n'amuteekayo aba tisimulalu aba ategeera bamuvunaane
waliwo kano poliisi omuntu yeetugawo nga mumulaba neyetugawo mugwa neyetuga wajja okumusala baganga tugetunoonyereza ekyamuse lwaki tebasooka tunoonyereza Kisa Kyamukama omutwe mulamu oba basooka nedda bamunoonyereze nga tebannamutwala butabika wamala omukebera kuba egyo emyaka yatulimbye nnyo bamukebere boogera ku buseegu okwambala obubi okukunama abayimbi olira nandi bagamba abayimbi bakunama nze kanjogerera abayimbi mugamba abayimbi bakunama ne kati ono omukulu yakoze ekyo wano olw'ensonga abayimbi bambala engoye tebukyangako kubaca wano e Uganda ne tulabako muyimbi alaze manyuma ge naye omukulu kye yatukoze oli teyakunamya yasitamye busitamye kambabuze mwafunye ku sente yo wiiki kye yakoze bannange abaganda tubiyita bisiraani oyo teyakunamye yasitamye busitamye kuba kankobuulire buli muntu adalina okukola nga walabye akatambi ako subira nti wafunye ne dizeelu zinafaaliko naye ono kye yatukoze Kisa Kyamukama naye nze kyensaba mu bino ebintu byonna Kisa Kyamukama nga weyita Kisa Kyamukama Kisa Kyamukama Yesu teyakunamako era ne tuba tulaba video tetwamulabako Yesu subira ne president wange Museveni teyamulabako kabere president wange honorable oba his excellence Kyagulanyi Ssentamu teyamulabako olw'ensonga omusajja oli yayambalanga biwanvu ebikoma ku magulu sigamba nti yambala ebiwanvu nedda sivubira abayimbi bannange bashiba sivubira baganda bange bonna abakazi abayimba wabula point yange eriemu ono yavudde mu kukunama yasitamye busitame okimanyi nti yabadde nga ali ku ttooyi neberezo omusajja nga atudde ku ttooyi mwana wange kankusalamu kalimi katono omukulu ono mu kukola akatambi kano yakasuddeyo ne kabuna ensi yonna naye n'agenda mu maaso webale nnyo okyogedde bulungi n'apoozinga round okitegera nadda mu kuvimba nadda mu kavimbo ne yeewaana n'atabwako kyakolebwako amateeka tegamukutteeko so nga ate omuntu asobola okujja obuzimwala mwala oba akubya akasiritike oba agize bw'ati okitegera bamukwatirawo enkira oba olaba ekintu ekifaanaganako bwekyo jjukira wininwaje we yagendako wano okusaba is it passport office ya internal affairs bamuyisa bubi nnyo police nemuyisa bubi nnyo naye kakakiraba omusajja ono yakoze ekikolwa kino tugeza kotereza ensonga eno tetugamba nti wininwaje kyeyakola ogendere kirungi tetugamba nti abayimbi tebakunama kitakunama njagala mpabuli ekintu kimu gavumenti eve mu byobufuzi eve mu byokweyagaliza eve mu okulaba ensonga nga bwe ziri wabula eve yeegambe ekibi kiba kibi naffe gye tuli kuba buli omu alina ekibiina kyagwala ki buli omu alina omuntu gwawagira buli omu alina kyakola ki kyacontributing eri eggwanga ekintu kyona tekikwatagazeza wamu owa nopu n'agamba kibi owa NRM n'ogamba kibi owa FDC n'ogamba kibi netujjamu patism netufuuka kintu ki netugamba nti kati essaawa zino tutereeza nsobi nedda oliwo NRM yes oliwa NUP oliwo FDC ono yakunamye musajja mukulu golooza omwana amala okulaba oyo omusajja omukulu wadde wakulabanga ki nga daddi oba akulabanga Kisa Kyamukama yakunamye so kati tuveeyo ng'eggwanga ekintu bino tubigobe tuve mu byapate tuve mu byaki tufuke ekintu kimu ebyo tubigobewo tufuke kimu manimeka ogamba okubigoba omusajja yagambye mu kasindiki alaba na Uganda ne bakasindika ne katambula imagine ochola alinze eki olinze eki oyo gaya amenya amateeka ga Uganda amenya constitution ya Uganda byakoze byaki anze bajina nkino lwakuba njogedde amazima bana ebirowoozo byemuwuliza mu katambi kano si bya NEKOZ TV bya birowoozo bya muntu nga kinoomu omukulu endowooza gye muwulira ndowooza ye nga ye bajiba nki lwakuba njogedde ki ndowooza yo gaggwe sirina sente
sirina sente kyekituufu sirina sente ndi musajja mwavu bwoyegayi bw'aba alina sente siri mu kwetonda bw'ogamba tolina sente oli musajja mwavu oba weetonda simpathy Fumita labayo afumita bufumisi Fumita kino ekigenda okusesa nabagamba Kyamukama eripoti ze ku poliisi bamutaddaseeyo abasirikale bamuwerekera buli muweereza jangu wano come guno si muggo wewe njagala omuggo gwange Ogani wasi gwenako mazi yangu wasi gwenako mazi oli kufumita emboozi wano tukyeyongerayo muganda wange era wiiki eno wiiki tubadde tunatera ogimalako infact waliwo akatambi akazze ate ku social media ne katugwamu akatambi k'omusajja amanyikiddwa nga Prophet Dennis Kintu yavuddeyo n'aswanyula abagoberezi kibooko muganda wange akatambi kano katabudde buli muntu bannayuganda bonna kabatabudde wano poliisi yaluyakitinzeemu yakozesezza obwangu bwa kitalo olw'ensonga katambi katambudde kiro kumakya nga bali ku mulyango gwa Dennis Kintu awo oyogera ki ku katambi kano na buli kimu na reaction yonna eya poliisi nga sena bagenda mu kirala Bible egamba oba Yesu yagamba bannabbi ab'olimba aliva ne bakola ki ne bakola byenkola ne beeyoleka eri abantu kati nnabbi oliye uyagenda okusaba mukama we oba waluminati oba waawa yamugamba gwe kubaabo kibooko emizimu gy'obaavu gikole gidduke naye ate poliisi okuddukiramu teyayogedde mu kwendaalemu teyayogedde ku sirumba bibiina wabula kyengezaako okwogera ngezaako okulaga ekintu kino kyeŋŋambye nti bannayuganda tubeere ekintu kimu kwakati omuntu yakunamye no ne yakubye ekibooko atisi nfundako ne yakubye ekibooko kubanga ti ono yakunamye ye alaze amakugunyu naye ate ono balinga abeeteesezza ati gweraga amakugunyuza ensabulooli kati kitegeeza nze mbadde nsaba ng'abannaddiini nze ndi musajja mukatuliki naye mbadde nsaba tulina abatutwala ba father ba cardinals ba pops ba prophets n'abasigadde abakulu be batongoza kati wentugenda mu balokole kuba omuntu ono akikoze ali mu ddiini lineage y'abalokole Pastor Kayanja oli musajja w'amaanyi abantu nga bano nga ne police tenaba kujja bakwatako be the first person to go there obuze kina tekituuse kitya Pastor Kayanja tukulabiddeko Pastor Senyonga bwe muli musiba mukana byabakazi mugundi yayagadde gundi musima yayagadde gundi otabigasa kati sawa zino it is the time bujingo Pastor bujingo vayo tunuulira kino va mukuba bali abakubye ekiboka bakunamya bakoze maliza ku nsonga yange Pastor bujingo oli musajja w'amaanyi otuuza abantu ne bakuulira Kayanja Senyonga tuve mu ntalo zino ze tulwana nga Pastor ne Pastor mbuyina abantu bangi simayo n'ekizimbe kirungi simayo nazimba tubiveemu ebyo tudde ku ground egamba katereze eddiini foba mutulyako sente oba mukikola mutya mwe mumanyi wabula ffe kyetwagala omuntu olya clean money naye katogenda kulya clean money nga pastor ze naŋŋamba ekyamagero kifuna nga kubye embooka 5 nze ŋŋande kuba tuli baavu nja kugalamira nkuba embooka 5 nfune sente kano olw'ensonga eyo embeera nje soba tusooka okulwana nga tonaba kulwana nga pastor ne pastor tusooke tugyewo embeera eno tulonjo omulimu akalimu kalongoose bano erufula tugirongoose kuba tujja sente ne Yesu we yakola yabeeranga mu manaku yabeeranga mu baavu naye teyalekanga buyonjo bannaye mbadde nsaba bapasita abakulu senior pastors soogera nti ddiini y'abalokole yoka yekikola
n'amadini amalala. Nayo kimanyi bana abantu we bakwatiddwa abagoberezi ne pastor ono Kintu ne batwala ku poliisi bo bavudde ne bagamba batukubye kiboko kubanga twadde tukyeyagalidde kyabwe yagalidde tewali yatukase era ffe abasabe ne pastor okutukuba. Akatambi ako wakalabyeko? Nakalabyeko te nawuddemu nga bagamba yabakubye kiboko waliwo omuggo gwe gwabuze gwa magic. Kati nekindeetera endowooza nga nkyasoma dosu wange omu twali twamutumyako lya moloni yatugamba miracles ended with Jesus. Awo nyine ekisubi hayi. Yagamba miracles zakoma nani ne Yesu. Nagamba tewali bantu bakola miracles. Ekitegeeza zino antu awulira magic stick zibuze mulukuba abantu miggu. Lwaki kati ulira abantu benyina abantu oba nabo babateeka muki sivuma sikola ki omuntu omukulu bwe bakutwala ku poliisi n'ogamba tuguddewo nga tweyagalidde tukuba bayilawe chachi yali ejjuddemu abantu abakulu abawedde emirimu abazadde baani bonna nga omuyaya ali biza asabula kiboko mukana nga ogyogerako ki amazima matuufu oyo gaye pasita gwe beerayo mukomera mu bulungi kuba okigwanira olw'ensonga amateeka gakukutteko kyeyakoze kikyamu gakikwata bulungi goyinza okugamba nti gyali mu kkomera ng'ali paka alya mmere nedda kiri ekintu eki bamututte ku remand just nsaba busabye omulamuzi eyakutte guno omusango aguvuge paka ku nkomerero kuba obujulizi weebuli videos we ziri mpitirivu files nga bwe ziri 17 azisavinge emukwemu kyensaba omulamuzi muganda wange engeri gyekiri nti omusango guno guli mu kooti katugubuukemu katono katufumite naawe omusajja afumita Benja labayo bana abantu abagoberezi bonna nga bwe badde mu church be bagambye mbu beyagalidde oba abamu kubbo oba baba wadde ekintu kidogo ali kulimba ki muganda wange wadde akantu naye omuntu bakukuba ekiboko ogwe wansi naye abantu munnange bagwawo mulimu nawadde baganye Abannayuganda engeri gyebagalamu ssente ne bokereza n'ogamba nti obukyafu buli mu mirako sente Benja kyabulijjo bw'obanga oyambako omuntu okuza omusango oba oziza omusango nabo abatwale abadde bagamba bakube abo nabo babatwalireko ate kiki atuliriza Yesu yagamba bannabbi ab'obulimba balijja ne bakola ebyamagero ngaze bwenkola kye naye abadde akola ekyamagero yaleese ekikye tuli ku Fumita Emboozi wano buterevu oli ku NEKOZ TV ya YouTube channel yaffe program bagiyita Fumita Emboozi tubeerawo ne baganda bange wano nga tuwayamu nga betufumita bwe tunyumyako bibadde bigenda mu maaso mu wiiki tubadde tukyali mu katambi k'omusajja eyakunamidde eggwanga kisa kya Yesu laba bwe tujja tugwa mu katambi k'abana abakyala bonna bagamba bibabanja balina ebibanja muganda wange Prince Freeman akatambi kano wakala by the way muganda wange lwaki bannayuganda oba ensi eweddemu ensonyi kakati muganda wange nze sijja kwogera bingi nnyo ng'omuntu wabula nja kwogera ku nsonga eno nga omwami alina omukyala omwami amanyi demands essaawa zino cause before nali simanyi nti omukazi ekisinga omunyiiza laavu esobola omunyiiza abakyala bano balaba abasajja tukyalina budde bw'abakazi olw'ensonga sente tugifudde ensonga ate ng'ogyeko gifuula ensonga n'ensi yaffe nga yo sente yakutobera kati ssebo tojja kugamba kwebaka mbuliri ssebo nkweraavu mbeere naawe ng'ate eri bampitira okukolera omutwalo gwe ngenda okulekera kameezi enkya n'olw'ensonga eyo mba njagala nnyo nti mu bintu byenkola byonna mu nsi njagala kukusanyusa kuba omukyala nkwetaaga naye ate sigenda kubeera naawe
nga tesobola kuyamba kuba abakazi balina demands nyingi. Okimanyi abakyala bano baali mu kwekalakaasa. Ati baali mu kwekalakaasa lwa nsonga batono abamanyi kye tuyitamu. Ffe ng'abasajja ntoba nenkola nensa nekoba freeman akatayimbwa nenkuba oli ekikonde nenkola anything kulirizange zezza ndi mu kweka example nenge kindetera ekyo njagala kusanyusa naaki oba njagala kusanyusa nakafero wange adda wasanyuka gaba wange yalese sente eka abasajja abasinga okimanyi nti basajja batono oba abakazi batono abanye emirimu gy'ababba abaabwe ye amulaba akomyewo nakafero agamba yegeze mu kibuga kukola ninga tibbawe mubbi ageze n'owoli anyakula akasimu agamba yegeze kukola nga ye waafunira kati basi babanja temujja kufuna budde bwaffe basajja nga ndi mwavu nze nina eŋŋombe egamba weba siina ssente man sikola ki kinene nnyo nja kukunamanga Kisa Kyamukama muganda wange nengolooza ki ekyatabudde abakyala bano okuvaayo okugamba nti byawansi bibabanja. Nze bansanyusiza abo abakyala bakoze kyakabi nnyo bandaze nti basenga baabwe bababulirira ne gye balaga bategeere ekyo kyabatwalayo abo abakyala bwebe byawansi bibanja abasajja batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu byabawansi okitegeera noonya ssente naye ng'olw'omulamwa nagwo ogujjukira abakazi bababulirira bw'ogenda w'omusajja si kubeera bubeezaawo kufumba mmere kukola ki no bwonna bwebanga zibuze tuukiriza omulamwa abasajja bannange mulesewo nnyo abakazi okitegedde abasajja mulesewo nnyo abakazi mbu munoonya ssente ne musulayo ne bukyanga musuzeeyo ne musulawo olweggulo ne musulawo enkeera nga munoonya ssente ne bibanja kati omukazi bw'agenda n'ayenda ogenda mugamba ki kubuuze bwe biba bibanja kitegeeza kwekalakaasa nsi yonna komanya kyadde kisuuse kibasuuseeko kyadde kisuuse kubanga ekintu bwe kisuuka baate basobola kuyamba mweyo saawa kati katwekalakase bajawulira omulanga gwaffe abakazi badde nga 10 naye batasiza abakyala nga 1,000 oba nga miliyoni eziri mu Uganda ezibadde zisirise aze n'ekibuuzo ekyange sebo Prince Freeman njagala kufumita essaawa zino lwaki sebo muganda wange essaawa zino okomyewo kesisi ekutte embadiya zobadde okoze zitutte okomyeyo waka omukazi ejja asinika aleeta laavu tozeyadde n'ekikumi olina akannaaki wali kakaaba kaagala mata omukazi nyina agamba munnange ekiriwo kimanyi awo amazzi jukira kati Uganda yaffe yafuuka tusasula amazzi tusasula amasanyalaze tusasula TV tusasula buli kimu essaawa zino okomyeyo freeman bakutte ttaayi tozeyadde nusu ekikumi omukazi eyagala laavu nga ogambye nti bababuulirira yes kituufu naye njagala nkubire muganda wange tosobola funa laavu ng'oli mwavu teri laavu enyuma era abakyala baffe njagala mbabuulire nkyatuma bubaka katuma bubaka ntuma bubaka bakyala baffe mbasaba ekintu kimu mufukamire nga buli kumakya nga musajja waafuluma agenda okukola ogaye mukama gyalaze taata mukuume afune akasente asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye waliwo abakazi betulegeeka nabo ne badda nabo basabeera kakati essaawa zino freeman nze nsaba ekintu kimu bakyala ffe mutusabire ate mutwagale nnyo olw'ensonga betuyitamu mukama yekka nze nkubuulira ekampala essaawa zino omwana ava ewaka ng'avuga booda ne bagikwata kati ebipapula byazze buli ajja emmotoka oluvaayo nga tolina ssente zakusasula kipapula nga bakaba takoze ye taata alina omukazi nakawere oba mukazi wa lubuto ate okomye wajja akunyumiza laavu abasajja takuba gwanonjaki baduuliriza Benja ovudde eri bakukutte ofunye ebizibu byonna mu kkubo sente zibuze like a week number mukyala wattu bibanja ate bwe biba bibanja wuliriza bwe biba bibanja bibuuza mu nyumba bibuuza babiyimba dda bwe biba bibuuza nga bibanje bya wansi muwe love naye bwakuwa love wuliriza bwakuwa love stress yowandibadde nayo ng'olowooza ku ssente bino bye bakutte bino bye bakoze biki n'ofuna obuzibu n'ofuna endwadde oba ogenda zikendeezaako kitegeera omukulu Polo abakyala bagamba bazze beekalakasa twabulayo kakatami nga beekalakasa ebya wansi bibanja
teri yekalakasa nga yasuze enjala teri yekalakasa nga yasuze enjala tosobola kera ku makya newekalakasa nga yasuze enjala era teri muntu ayekalakasa ng'ewakati eri mmere mu Uganda gye mmanyi abo abakazi kwe bakalakasiza be nalayika video nakalabye tekuli katalina mwana abasinga babadde n'abaana babadde abaana bavudde wa Katonda ne batonya ennaku zino temubawa budde ensonga eyo ensonga eyo gigale mu kigambo kimu bibiri kyetulina okukola abasajja yesu twetaaga ssente tuzifune naye ne bamama mubawa obudde ate bwe mufuna ssente ne mukyakaza abalala b'ebbali bano ono akuzaalidde abaana okomawo olunaku lumu mu wiiki mubawa obudde mubagale nabo balekerawo okunyiiga omanyi ogera n'otoba sente zigaana n'ofuba nogae kale omutwalo gwe wakangufunye ogw'amata nguleese naye nga wogujja ennyondo nakikyo oba kikazi kyakiri ebbali kijaga bebi ziganye atofaayo enkya tujja kufuna n'enkya lunaku kati gwe ngoddawo ng'oza mbu ate sima ebyawansi bibanja abebbali be basinga ozirya gwe manemeka abebbali bamusinga okuwa sente nyingi otekayo omutwalo gumu polo kikyo kyogera ku nsonga kituufu bw'oyogerako abebbali abo abebbali abo be mwalabye abo be abebbali be bazaalamu abaana abebbali tebayinza abebbali Polo omukazi w'ewaka tasobola kuddamu eyo embeera abebbali abo abebbali kanyongeze ku mulamwa gwoyo kankubuulire prince wuliriza omukazi yenna nga watuuzibwa nga walabirirwa sengawo ne mama ne nnyoko na buli omu n'akubuulirira tosobola kujja mu kamera n'ogamba nze byawansi bibanja abantu abakola ekintu ekyo beetunda bamalaaya Benja tokigaziza nnyo bw'aba yeetunda kyangu nnyo teyandibaddewo mu byawansi bibanja bano bamaama mubuze ekibuuzo njagala ombulira ekigambo kimu njagala ompeeyo ku maka 10 kale ku maka 10 omukazi asobola okukera enkyalaga nti bange mubbi buli omuntu agenda n'agenda n'akola lwaki amubikkira lwaki asobola okujalaga ebyawansi bibanja ngasobola okweka omubbi mu nnyumba ngasobola okweka mu nyumba omuntu afuna obufumu obugamba nti bawa nsimanya bamalaaya sivumira bamalaaya ensonga tuli wano kufumita Emboozi oli ku NEKOZ TV muganda wange subscribing Emboozi ekwajja subscribinga otweyungeko buli lutubeerawo wano buli wamukaga ssaawa 2 ez'ekiro ekintu kino twakakitandika olwaleero era nga tubasaba mutweyungeko buli wamukaga tujja batujjanga n'Emboozi ezibadde mu wiiki tufumite wano mpola mpola Emboozi na buli kimu kyali kyapeninga Wiki eno tulabyeko wiki eno ng'etandika twalabako omusajja ku makya Mande omusajja ali mu motoka ye Bay Benz ne oba wa taxi ya scratching oba yakona bump oba yakola atya era Benz wogitundira mu katambikano ya Bay nnyo nga bwogitundira mu motoka eyo oba nga bwogiraba mu katambikano omukulu yavaayo n'agamba lwaki okonye motoka yange ku makya gano lwaki oyononye motoka yange n'amukiro wa taxi n'amukwata amataayi mukuva mukwata amatayi n'amujja mu taxi n'amusula ebweru engumi n'ekwajja muganda wange ng'enjogera ennaku zino bwegamba ani afuga eggwanga lino laba omukulu bwajja munne mu mmotoka taxi olw'okuba nti akonye eggaali ye n'amwokya engumi soko tubulire ekintu kino akatambikano engeri gy'okalabyemu n'endowoozayo kakati embeera gye tulimu essaawa zino manyi bwe bagiyita kanayo kyani amafuta essaawa zino omusajja avuga Benzi gateeka mu motoka y'eggoma y'ebbeeyi gateekamu gammeka essaawa zino gyogikalabuleko katulobe bati gala amafuta gamuleeze okukijja mu nnyumba yakabeerege ebipapula bifuuse ebipapula ku kkubo kyeggamba nti essaawa zino buli omu yali ku lulwe onkalabulidde eggaali ngitereeze ntya amafuta gannemye emmotoka yennyini ngikalabudde kati ntandikirewa lwakuba sijja wagira kikolwa kyeyakoze nti waliwo ekintu kyebayita ekyobuntu bulamu ne lwakubeera aba taxi nammwe olumu mufuukamu ekirala woba okoze ensobi ng'eyo
tokalamuka kakkanamu yogera n'omuntu omugemu naye ensonyiwa kuba tosobola kujja direct notomera muntu oba n'omukalabula ng'okigenderedde. Things happen. Omuntu yenna ng'oli muvuzi otambulirako kkubo wabula kyengezako okuteekawo nti wobanga ensobi eno ebaddewo tuva ate mu mbeera egamba yes embeera yatabuka eri buli Munnayuganda oba eri buli muntu obuntu bulamu tebutuvaamu kuba twakuzibwa ate Uganda bye batugambako oba betwogerako si bibi nnyo ate okusinga ku bya mu nsi endala oba okitegeera. So obukakkamu buli tubukomyewo tudde ku nnono z'abazadde baffe ne bajjajjaffe ze baatukulizaamu nti embeera ezimu obutabanguko bubaawo ne oyogedde otya naye abatakisa se bwakalabula n'akuvuma ekigambo naye n'oti nga naye tokiwulirangako. So tudde ku ground ababoda abataxi kati kyade kuwa taxi n'owa Benz ne waliwo wa boda ababoda nammwe tugezeko okubeera abantu balamu nti manya ensobi yo gyetikke oba omuntu nsonyiwa mutuke kunzikiriziganya naye kati oyinza okudda omusajja n'omuddamu ekigambo ekinene mulowooza muvuga nnyo mubalya mukola ebigambo ng'ebyo oli ne kimuggyako musajja watu alina ennaku ye alina gwe yawa akalulu ne bakabba oba alina gwe yawa n'ayitamu ngezezaako bugeza. So buli omu alina bwe kimunyigira kwaliwo abaawa gwe baawa n'ayitamu obalwo n'abaawa gwe baagwa n'akola ki naye gwe javuma omugambe omuntu ekigambo ekinene nnyo. Katugambewo ku mulamwa muganda wange akatambi kano okalabye otya? Akatambi nkalabye naye abantu bagwamu obuntu bulamu abantu baganye okulaga amaanyi nze nkusinga ate ebintu si birungi. Olaba okulwana okwo kuyinza oleetera omuntu okufa. Waliwo akatambi ke nalaba oli yatomera emmotoka bwe yagikoona eyakoona n'aleetawo n'ayimirira mu maaso eri n'asigala ono gwe bakoonye nga bamuyizeeko katono n'ageeta naye ajja atomere. Bwe yajja okuleeta otomera omusajja yalina emmundu n'afuluma n'ajja n'akuba amanda abo. So obuntu bulamu kyekisinga mu bino ebintu byonna okulwana bino ebintu byansi tubirekawo oba bukadde 10 oba biliyoni 1 oba biliyoni meka byansi tubirekawo oba mukwatagane muteseganye mulabe nga mukwatagana ekintu kigwe mu kitereze naye okulwana si solution. Omuntu afa nga atolesewo abaana bo abato omukyala wo oba yakazaala ebintu ebyo si birungi nyonze mbivumirira okulwanagana si kirungi. Omukulu Polo ensonga eno ogyogerako ki mugana? Ensonga eno nsonga eri bwenti oyo gayi yabadde mukyamu nnyo owa Benz aliwa ino owa Benz yandibadde ng'ekintu akikwasaganya mu mateeka nti tuli ku kkubo akwase poliisi traffic poliisi weeri bakukulubudde motoka weeri noli weeri traffic weeri ejja kujja ekoleki amateeka gakoleki galamule kale omusango gwa traffic gugenda kubeerawo naye kenyini agenda kufuna omusango ogwa assault ogwegusookerwako kuba tugenda kwerabira guno omusango ogwa traffic ogwa assault gusooke gukoleki gutambule. Motoka zonna bagenda zitwalawa ku poliisi naye kiva ku ki muntu kubanga toli mukaka mutoli mugumiikiriza. Era owa taxi bajja muliira okukubwa oba ono kyali agenda asavinge. Nze nsaba Bannayuganda n'abantu mwenna embeera ekunyiga yenyiganze yenyigooli. So mbadde nsaba mu mbeera eno gye tulimu atulema kufuuka nuisance. Ebintu ebimu tubikwasaganye ng'abantu tudde mu mbeera y'abantu tuve mu mbeera eri egamba mu nze n'ekyawa nabivaako kuba gujja lowooza embeera yakuleka yakuvaako nenga bwekunyiga bwenyiga afuna akakadde n'afuna 2 n'afuna 5 oye 0 fena tubonaabona embeera eki. So
Abannayuganda nsaba tuddemu mu nnono zaffe ziri, tuddemu tukwatagane mu mbeera ennungi. Kuba bino tebyali badde okwesikagana bitoje opaakinga n'omanya nti nkoze ensobi muganda tukoze tutya tikapano beating ka mitwalo 5 ku 10 kwata sente gero tereze oba muganda sijja zisobola kuba emotoka gyovuga ya be kiringo wa bodo okutomera omuntu avuga V8 already emotoka yennyini etala lya tomede ligula piki buba buntu bula munogamba kyensaba kiri kimu muganda tukolagane nsobodde akantu bwe kati nawe gwe batomedde kuba enkyo nawe ojja tutomera tuddemu mu nnono zaffe ziri ezedda tukwatagane tuveemu obusungu n'obuluvu kuba ensi gyeraga yeeyo enyuma ejja kutereera. Tuli kufumita Emboozi wano ku NEKOZ TV ku YouTube channel yaffe. Wiki eno twalabyeko omuyimbi Spice Diana nga yeekyanga ku stage oluvannyuma lw'okuba nti bamulumya akasente nga baganye n'omusasula oluvannyuma ennyo akasente bakamuleetera mu nju ye ewaka gye bakamusasulidde ku kivulwadde baganye omusasula oluvannyuma lw'okulabisa maneja wa Kamiri Mutima obutamusasula. Mutima n'addukirayo wa Spice n'asasula akasente ako. Ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga eyo abayimbi babaluma nnyo lwakuba ffe tubalaba eno netulowooza baamalayo naye babaluma abayimbi. Abalimbi bakola loosi mu kuyimba ate bateekamu nnyo abakazi batu basajja batu bateekamu nnyo ssente. So ayinza okujjaawo ekivulu kikutte najja n'ayimba nga akumanya omumanyi bwe mumaliriza n'amaliza okuyimba n'addayo waka nebituuka by'amaluso tetwakoze tujja kulaba tetwakoze bwe bityo ne biberawo ebityo ate Spice Diana nawudde ng'agamba era yali yamulumakokko eyo abategese mu bali bamulumakokko so badde bamuddamu naye kasita bamaze ne beesootinga ne bagamba Spice Diana n'agenda wali n'addamu n'akola ki n'amala na performinga kuba yadde yeekyanze ng'agambye abantu oba tebamuwadde ssente ekiri awo buli kimu bakitwale oba muzindaalo oba ekizimbe bakisudde wansi ngabona abakunze bakole kye bakola naye nga tekyandibadde kirungi ekyo okukunga abantu batwale ebintu bya nannyini bbanga munnumye muli babbi mutubbye ssente zaffe temwagala tusasula naffe abantu kababbeko akulumu. Yes okay naye tekyanga mwe muluma mutubba buli ssaawa tujja okuyimba temwagala tusasula. Yes ababbi bo babalumanya abayimbi naye wano osanga ekyo kifo nga tekyabadde kya mutima nga kifo kya muntu mulala naye nga yeeyiye oyo omuntu. Briefly baako obubaka bwe waba promota ku nsonga z'abayimbi zino n'okusasula. Bapromota bw'oba mukoze agreement n'omuyimbi ne mutuula ne mukola covenant oba agreement yonna ne mugamba ssente zigenda kuba bwe ziti n'ogamba ngenda kuwako deposit ku bukadde 10 nkuwako deposit $5,000,000 endala ozisanga wali we tugenda oyimbira bw'aba atuuse muwe sente ze kuba oba omaze okusolooza zimuwe oba kikulumye kikulye ojja funa awalala wootegese naye zikufiiriza abaana abateekamu sente zaabwe ne beefiiriza bingi obudde bwabwe essente okukola video promotion ng'otegese ate bagala muluma. Fumita wonyaawo mutima bwaka kiba wandimuweereza ng'omutegesi w'ebivulu at the same time manager wa Kamiri. Mutima ng'omutegesi w'ebivulu ngate lwakuba muyimbi wange okay ngate oli manager wa Kamiri nga oli manager wa Kamiri si kirungi nnyo okuba eyo business ogibaddemu mutima si kirungi abantu mbawe ssente ku promota mutima Kamiri njobola ye bw'ajja ku stage n'alanga abantu nga bangi
ngano muwadde sente ntono aba promoter baganyo funa imagine promoter kuwadde kakadde kamu afunya abantu mitwalo ngechi nenga bagenda kujja kululwo nenga kwaddeko kakaddaka ebirala bisasudde akoze abnormal profits naye gwe tayagala ofune naawe obezeewo family yo okitegeera so ba promoter ba mutima mwenna mwekwate mubere kimu abayimbi kuba mwena muli mu sector yemu gye mudiringiramu mubenga mukwatagana omuntu aba aze kukolera musasule pe musasule batu nze sigenda kwogerera nnyo bayimbi sigenda kwogerera nnyo ba promoter sigenda kwogera eri omuntu yenna mu music industry naye wano twaze kufumita baba kantu fumita njagala kufumita mite Emboozi tuwulire kati njagala gezaako kufumita sigenda vumirira mutima sigenda vumirira Spice Diana olw'ensonga waya mutufumita mu bufumisi kyetuufa nti kati ensonga tuliko Emboozi gye tuliko ya Spice Diana eba mutima okumuluma balumya abantu mu nsi eno bangi nze baana bangi bentadde mu ssente ne bamanaginga ne bannuma n'otuuka asolooza ku mulyango n'abula n'otuuka ku mulyango oba n'otuuka ewantu wonna ne bakubba so bibaawo mu music industry naye ate muli mu level gye tutuukako kati mutima Spice Diana ezo lebo z'amaanyi bantu b'amaanyi esaazi twali bali tugamba bwe tuti kati bano abasajja batuwa legacy omanyi lwaki Abanigeria batulese Abanigeria badda ku ground ne bamanya nti music business music kyamaanyi ne bakikwata bulungi ne bakizimba kuva kuba artist bana abayimbe ba Tupac Ebibye baba ne batuma baba Two-Face baba ne bakizimba kuva ku ground nti sawa zino manager tasobola kubba mwana wa Nigeria muyimbi oba muto oba mukulu olw'ensonga ali under management. I'll call that poor management between the two teams. Wabange emu tezala wa emu yayagadde kulaga maanyi cause after kugana okunsa so natulaji muzirete waka mu music industry no giraba buli omu afuna ku music industry dala nja kuleta Prince Freeman mugambe sebo wali bakwagalo joyimbe bagenda kuwa emitwalo 15 oba 2 nenga zinasabya akakadde ki singa Freeman ono musasula akakaddeke oba 15 lye bamugambye nendimu wambonto bulamu nendimu kwasa tajja kuba na question oboze no sanga crowd nene obokoze ekigwe kwata zenkoze ki because twatude nenkubuuza waliwo ekivulu ekibuli bagenda kuwa bweziti ngambe ezo sizikolera ne atokiriza okukola ate mutuse ku show nazo tebazikuwadde so bivulu promoters tugezeeko okulaba nti artist wokolagana naye ku bibiri kolako ekintu eki muwe sendeze paka ku zero balance oba tuukiriza kyomugabe nti nkuwaddeko half oba part of the money ng'ojja ngenda kuwa balance wo naye ate naffe ba artist tulinamu ensobi emu olw'okubanga oluusi tuba tuyayana olw'akasente ogamba nina ekivulu ekibuli nina emutungo nina emasaka jukira ebifo byonna bakwetaga ku ssaawa zeki kati n'ogamba nedda ab'e Kampala bonna bakubadda kanziruke ngende e Masaka nejjukira ne Uganda tulina dimandi yemu nga ggwe gy'otwala e Masaka so oba tokisobole gamba asijja kusobola naku bwe ruti oyo apromote oba ategeka kivulu biki ategeka alabe nti akufikisinga mu nnaku z'olina okukoleramu entuufu ng'ogenda kubeerawo abantu bawe kye beetaaga abayimbi tujja kuseje ndokuba noyimba akayimba no samplinga half no sample arakeri yajja ono yakitukola kitofu ekyo ninga omayisate jabaza surukola arakeri yali wabbeyi tebaziwanga ko mwana wa wano Uganda no ne samplinga na samplinga na malaga sura mu Uganda iringa unyanga toyi ninga tano na sendeza yagana na sura gwanga lya fedunji bwali kyo lolizo leo charakeri yagana na sura South Africa te yasula wano kati sazi na ali muto ya alima so kati chengeza ko kulaga nti mu situddemu obuntu bulamu gwo omuyimbi afuuso wakabi wali obaddeko fala wali obaddeko omubi tuukiriza abantu kye beetaaga nze mulimu abayimbi bengamba big up bangi nga ne woba tomuwadde ssente naye nga amutegeka agamba ebyo tunaabiraba enkya najja nakuba naavaawo n'agamba manager kati bisigadde bikole ki
bikwasaganye ne mulimu abantu batasobola kwataganya na mbeera eyo so kati obuntu bulamu kyekikulu mu mbeera yonna ekintu olaba emboozi yonna gye tutandise nayo kuva gye tutandise tutambulire ku buntu bulamu bannayuganda mbasaba si muyimbi si munabyabufuzi kuba kati ojja kunkuba essasi nfe kati oli munabyabufuzi nze nvuddewo ninawe oli muntu nese kati wadde n'obuntu bulamu tewali nkubye essasi omuyimbi gwe Kamiliyoni gwe Bobi Wine kuba be basajja banene benyiyo okwogerako kati ani omulala gwe nyiyo okwogerako bebe naye munene kale naye ng'ekituufu kiri nti tubeere n'obuntu bulamu obuntu bulamu bwe businga omukulu Polo omukulu kimu y'emboozi tuliko Polo kiki wandigadde okwogera ku nsonga eya Spice ensonga ya Spice omusajja yali amulumye ssebo ne yeekaza n'agenda ne ssente z'ekiro ekyo yazimusanza waka mu nnyumba ewuwe yali amulumye yamuluma okumusasula amala kulaba akatambi nga katambudde ku social media sente n'azimusanza eka mu nju ewa Spice Dana gye yamusasulira mutima toli muntu mwangu kirabika kirungi nnyo nti wasasula naye tokiddamu ate kirabika bantu bangi nnyo abayimbi abali eyo abakaaba abatali Spice kuggwe bali eyo bagambe emitwalo 13 5 kati Spice owo obukadde obusatu owo obuna bwakaaba ng'ate brandi nnene then nolyokolekola ki otwalayo ate Spice lwakuba nti alina platform ki nnene wali abatalina platform bannaye bapromota bannaye amazima amatuufu mugezeeko okwasaganya naye kino ekintu kyonna kiva ku ki abakulembeze mu music balemereddwa okutereza kye bayita music industry Uma yatabuse dda oyogera ku bukulembeze akalulu bakayuwa King Sa akalulu semanyi naye vakabaka waffe King Sa nze ndi manemeka ndikyaliwo era nga buterevu olwokutaano luno gabadde mazaalibwa ga King Sa ku lwokuna gali mazaalibwa ga Bebe nedda omwana oyo mulaba tumulabiddeko ebintu bingi tumulabye ng'akula paka wakola ki wali tetuli mu kulwana ku lutalo lwa Uma wabula ekintu kiri eki kyemo music industry tugitereeze kuva ku ground naffe abaana abato tuginyumira kati essaawa zino olaba abaana bakuba Nigeria si be bali abakabaka abaaliwo naye nga te still sente zidda waabwe kuba Uganda tusolooza omusolo n'omuddusi w'emisinde tumusolooza omusolo ku sente zafunye ng'ate ataddemu amaanyi ge naddnyini bamusolozaako ku bivvulu ensonga eyo tuleeta abayimbi wano mubasolooza ddi Diamond Platinum bamuleeta ku kivulu kya KCC ebiseera bya Jennifer Musisi omanyi sente ze baamuwa era bagravity baavayo ne bayomba ne bagaa Abanayuganda tuli wano terigwe wadde miliyoni 2 batuwadde akakadde ku miliyoni 2 bamwadde miliyoni 2 bisatu azitwale ewaabwe ennaku zino ali ku mitwalo 10 egya $. Agati Abanayuganda kati boyo bamutwala mu bululu bweri ewaabwe Kenya Tanzania agende Kenya ayimbe ne bamuwa sente eri ewaabwe bagula amanyonyi ge gakola campaign baganda bange lwaki ekibozibozi olwalite tukikomya emboozi mpanvu Benja emboozi mpanvu naye ng'ekikulu kiri nti bapromota bivulu promoters tusale amagezi gonna abayimbi mujjeemu nga bukyali tukwate muyimbi era nvumirira ekya Spice Dano gamba nti mwonoone oba mukole n'akunga abantu ekyo kikyamu kuba Spice Dano gwana omwana we yafa teri yajja kukunga nti oba mu Spice Dano yabanja abo banjazize teyakunga bantu yabanja abo banjazize no yabagamba akatambi wakawulya bulungi nakawulya bulungi n'agamba kyokwata tuba kyoyonoona kyofuna twala nze mukunga mugamba Spice Dano nawe oyina ebibingi kyakaze besabiwulira bulungi andi kati bwe buzibu gwali munnamawulire gwali nkyawanga olaba kyakoze leero njakeera enkyategeka ekivvulu era nange abaana Spice Dano yalagira eri ne bakola bwe bati naffe tubikole nate tuli mu kulwanisa bantu kwokya bintu by'abantu konona bintu ate kati gwokunga hawu kati ekyo kintu muganda wange muyimbi munnange kyali wange Spice Dano ebintu ebyo tubigobe tufuuke ba Luganda nti ekiwo kiba kibaddewo kite debbali Spice Dano okola sente mmeka mpitirivu kalwaki kana akatono kakwemazaamu ate nga nawe olina ensobi nga ggwe omuntu so kati ngezaako okugamba muganda wange
ekyo kiba kyatuuse ate mukama mulungi nti mutima yazirese naye ate mutima naye wakoze bubi tewalirinze mawulire ebintu ebimu banaye obuntu obumu wanti omanyi gati okolera kamiliyoni nawe obeera kamiliyoni olwensonga okyusa colors gwevaayo eyo naye nga obuzibu bwonna we buli obuzibu bwonna we buli okubeera nti tetulina bukulembeze butuufu bubulamu nnyo obukulembeze tewali kuva waggulu paka wansi. Obuzibu buli nti tetulina mateeka tulina teeka lya business ya music industry ekyaganya okuyitamu ebizibu byonna biva ku ebyo singa tulina amateeka agalungamya business industry buli kimu kyandiba kirikirya baganda bange katole bwetuti byomwenda mukatyansa yogera obusemba ayogera bugamba busembayo bannange music industry jemu ebyobufuzi ono wa NOPO simano wa FDC simano wa NRM music tagenda kulira ku bibiina kuba si byabufuzi tunonya ntebe music industry giraba tuyizala okkereja tugaba ina hit yababeera president waffe nekyo twagala tukako eyo level twagala muntu kati nga wogamba ati tulina bajjajja baffe aba music wano Silver Kyagulanya abaddewo emyaka tusobokere kino tugaba sebo tukulembere otulage ekkubo lyeritya basajja bamanyi corporate bamanyi everything nemwe mudawo ne muyomba ne mulwana olwokuba mwagala mmotoka ez'ebbeeyi ne ssente simanyi gye bagaba muzikirize abalabi baffe abalungi abatulaba wano ku NEKOZ TV YouTube channel olunaku lwaleero programu yaffe tugisaba okuludde bagiyita Fumita Emboozi tujja beeranga wano buli lwamukaaga ssaawa 2 ez'ekiro tujja batupremiyaringiranga paka gye tupoera n'olwensonga eyo muzikirize olunaku lwaleero abakulu baweeyo obugambo obusemba beeyongere okubeeyanjulira ze sigadde original Benja subscribe nga tuve ku NEKOZ TV buganda wange obugambo obusemba nga tumaliriza obugambo obusemba buntu bulamu nga bwe tubadde tukyogerako wano Bannayuganda mwenna tukomeweka bugenda kayimba tukomeweka tubeere n'emitima nga miyonjo kuba olaba obukumpanya bwe buliawo bwonna bye tunyumirizaamu awo buntu bulamu bukumpanya okumpanya sente za munne so okuntu bulamu kyetukulembeza naye ffe tujja Fumita nsigadde nze Prince Freeman the man for the people Bampita Polo Martin kintu kiri kimu being successful it's not being different from others. It's all making the right thing. Do the very things from what others do, but just do them differently. Make a change in your life. Tugende tukole. Omukulu mpaka kulikira Bannayuganda. Manemeka. Zegera balegere ekigambo kimu. Bampita manemeka. Nga nze nabayimbira akayimba ke bayita nawasa mwenge. Bane mukagale mujaka. Bakuwe mukapera. Bampita manemeka mungoma ya sikuta kabla sikuta nkutumirako nnyo kyakobere kagamba be kati nawasa mwenge ndeka ngende kale pagira bali abakazi bali abana bekalakasi sadi wakubadde ro mulamu wangu kubyemu naye mbawagira olw'ensonga n'abasajja tuli bango nenga sesigala ze Kyambadde Raymond Junior Bampita manemeka straight out of Salama Kabuma oli ku NEKOZ TV baganda banga katambi mukatambuze sharing nga kawerezeko muntu kabaka kunyumire kasindi mu group ezenjawulo mukatambuze buli wa Saturday tujja banga wano nga Fumita Emboozi tikula sumulula byonna ebyansibo wedda sisitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV you know what it is subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasubwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy, Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.